Avuganya ku ntebe wa President w'eggwanga lino ku kadi ya Common Man's Party Mubaraka Munyagwa mugati gwa Bata Serunga atongoza manifesto ye gyagenda okutambulirako ng'anoonya akalulu akanaamutuusa mu buyinza. Munyagwa awerekeddwa abakulembeze asoose kutalaga akatale k'e Bwaise gy'asinkanidde abasuubuzi era ng'eno abagabudde ensaniya akabonero akalaga nti bakuliiranga wamu. Munyagwa tabadde mubi atudde n'abeegattako era alabiddwako ng'atuya nabezikala olw'ebbugumu eribadde eringi ng'emmere ku lusaniya ebadde eyokya. Oluvannyuma yolekedde ekisaawe kya Katanga wateekeddwa emikolo emikulu akatembi okwerinda eby'amaanyi okusinkana abawagizi be. Eno atuuseeyo wakati mu mizira nga yaneezeddwa bannakibiina wakati mu kuwaga. Abamu ku bagenda okuvuganya ku bifo ebyenjawulo ku kadi y'ekibiina kye bayozayozezza Munyagwa olw'okusunsulwa era ne bawera okutambula naye ne basaba Bannayuganda okumuyiira akalulu kubanga bamulabamu empeka emera. Ekyewuunyisa Common Man's Party edduse misinde miitirivu mu Nakaseke district. Tugenda kubeera abeesimbu, tujja kubeerawo, tujja kubaweereza bulungi. Ffe abaawano abamanyi abantu baffe ffe tumutwalira abalwadde mu ddwaliro. James Watetena ssente w'ekibiina alambuludde ku bigendererwa by'ekibiina kino ng'ategeeza nti sira bagenda kuliteeka ku nsonga eziruma Bannayuganda era nga balina essuubi ddene Munyagwa. Njagala buli omu yenna waali akkirize nti okuva olwaleero tuguddewo ekkubo erigenda okuleeta Bannayuganda akasanyu ku matama. Moses Bijirwa ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo ayogedde ku bimu ku bigenda okusibwako essira singa Bannayuganda banaateeka obwesige Munyagwa. Omuntu abadde avuga piki emyaka 2 n'okatagatanga ssente ziri miliyoni 9.5 ogenda givugira miliyoni 6 tusazeeko miliyoni 3 fega gavumenti. Mu kuteekesa mu nkola akabonero k'ekibiina Munyagwa asazeewo okugabula abalonzi be ensaniya za piraawo era nga weerimu atemezzaako 2 nga buli omu ayagala okwefunira olusaniya. Nga kabadde kumpya owakavubeera yalindeko abamalako abamalako bebawo. Wano embeera ebadde y'owamaanyi yalya era nga balina amaanyi balabiddwako nga babagalidde n'ensaniya ezikubyeko piraawo era olumaze okuzifuna batudde ku ttaka ne batandika okulya piraawo nga basiitaanya okumumalawo ng'entuyo babadde bazisaza bibatu. Bongereko piraawo. Abale balabye ng'omuceere muyitirivu basazeewo okuyita bannaabwe okubayambako. Kitutte akabanga ng'abantu bagezaako okufuna piraawo ekyeredde omukolo okuyimirira era nga batenderezza Munyagwa nti zino enkuŋŋaana ze zinaanyuma kubanga zibeeramu n'okulya. Oyo musajja mulungi nnyo naffe katulinde Bwaise ku Growers sawa yonna tumulinde tujja kufuna ku lusani ekintu kibe fit yaddala masige gabulako naye tulidde. Oluvannyuma Munyagwa ayogeddeko eri abawagizi be abadde bamaze okukuta ng'ayingiridde kayimba k'omugenzi Lucky Dube aka Freedom ng'okwongera okunyikiza obubaka bwe obuli mu kayimba kano naye ayongedde n'abayimbiramu. Alambuludde ebiri mu manifesto ye nga siwa akukiriza bamusiga nsimbi abali kuno abatalina mpapula ng'omukisa gulina okuba bannansi okulaakulanya eggwanga lyabwe. Teri atusinga experience mu kulutalo lw'okulunula omuntu wa bulijjo. Tugenda kululwana ate wallahi mbalayirira biizini rahman tujja luggusa. Oludda olw'ebyenjigiriza Munyagwa ategeezezza nti bw'anaafuuka pulezidenti w'eggwanga lino mpaawo essomero lya bwannannyini ligenda kuba mu ggwanga nga gonna galina kubeera wansi wa gavumenti ye okusobozesa okukuuma omutindo olwo basobole okufulumya abayizi abalungi nga n'ebyobujjanjabi bwakubikolerako ddala. Amasomero ga private gonna tugenda geddiza gabeere ga gavumenti. Bahedmaster banannyini masomero tujja bawaayo ssente tubasasule. Obuyigiriza ebyenjigiriza birina kuba bya layisi
ebyobujjanja birina kuba bya bwereere. Health for those without wealth. Munyagwa ategeezezza tisiwakkiriza kutiisibwatiisibwa. Ne batandika okuntiisatiisa oyo Amini wakubiri manya oyo ani njagala okubakakasa. Munyagwa is the return of General Idi Amin. Lisani Mtyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Tosobola kutiisatiisa president. You can't.